ngoofu mu bitonde bye yatonda mu byaliwo mu biriwo n'ebiribaawo. Allahumma amina. Sirina ngeri gye nnyinza kubeebazaamu wabula ntuusa okwebaza kwange gy'oli ate era nga nkutuma nga nsaba ontuusize okwebaza kwange eri abo bonna abakuliraanye, eri abo bonna abali ewala naawe naye nga basobola okuwulira ku ddoboozi lyo. Nsaba obanneebalize mu mutima ogw'obwa Sseruganda. Anna atugatte ayongere otukuumira awamu, atuwe okukwatagana, atuwe okuwuliziganya. Bannaye siina bwe nnyinza beebaza. Amen. Banange hadi tunaku nga tukusabira Nsiimye nnyo. Taata wange Haji, tulikayo mukomera. Allah yebale kukusobozesa Alhamdulillahi rabbil alamin. Nvuddeyo ku maanyi gammwe, ku ssaala zammwe. Taata, nfukamira nga nkugamba nti toddiyo oyo omukazi Sheitani. Omukazi tamanyi ddiini, tiyasoma tamanyi Kulaani. Yakwata Kulaani n'alayira Sheitani eyo. Haji kyawe omukazi okyawe n'abaana be. Tukuliseyo bukulisa Haji, tetugendayo nnyo. Tukuliseyo bukulisa Haji. Wale munonga kurugayo tukusabire. Tubegayiride kusabire. Abakigana abanyankole bakusabire. Webale kuiza taata. Sala webale nnyo. Kati otegedde nti omusajja wo waali ali safe. Kati gwe Sala wetege bwetezi. Meya bali mutu tisatisa mama Fina. Bw'oba oli wa kizigo yongera okukigwamu. Siri kiddamu Sala koti gw'ososera okwogera naye. Sala oli w'amaanyi nnyo, teri akwepankako. Bali mutu tisatisa. Kale munzikirize nange nziruka ate ntandike ewange eno nange emirimu. Kale tweyanzenge. Bambi mwebale Sala, webale nnyo. Shani webale nnyo. Mwenna bakyali baffe mwenna abayimiridde. Allah akusasule ky'osinga omwagala. Sala waye wangu omusajja. Batuvumye bakoze. Tuwalaniddwa naye teri ddogo Isirayiri, teri ddogo lisoboka kutusobola kati. Meya. Omukazi asaze sibategedde mundese tubadde ffenna mu goddawuni naye ne mundeka n'entege. Aisho. Nze invisible tomanyi wa boda akulese tulina entege. Aisho. Tubadde n'entege boda nekutanga tuli mu goddawuni wa Oasis naye mugezi oyingira mu nange zokola mbanga sibala. Ndino omukyala asinga okubeera wa autopart. Naye ngoze jukidde. Liyimba ennyimba. Meya. Omukyalo ne bamita Sala, webaze ku mulamu woono kubanga yagenda okusalawo oba omutuuze omutwala. Wamma omutuuze mutwala taliiko agamba. Tukudisikasinzeeko tukunyumizaako. Awo oyagala. Webaddaage kikyala kya Haji. Kale kinnawola obukya Haji. Bannaye mundeke nange ntuuke ewaka. Kati entege aliwa Meya. Eyo tubagala nnyo kuliko eyo. Haji katugende. Okay kale. Haji yamaze okulya. naye nga mbuuza kalevu kano mumaze okukalikodinga njagala Haji atalabe nga tuwana. Leo barakallahu fikum bannange mwenna. Chani. Wanje? Sala alina okubaako omugabo gwagenda otuwa kuba tukoze kyamaanyi nnyo okumuteetera omusajja omumusembereza ku nniya kati amuli mu ngalo. Olabye omusajja nga naye asiimye? Sala tusasule. Ekikyota nayinza okukiga. Okitegeera. Masavu. Abaana baba mugenda zala bamba mpanvu. Ndoza kati lero Sala ogenda sula nga tokukunadde ogenda kwebaka bulungi. Sala lero ogenda kwebaka ne Haji?
Sara logenda kwa kani haji Bana mmwe olemwa nze sanyu lyenina kwegamba sikyategeera Labano omusiru mbusala you want to marry you. Oli mulalu. Tamanyi nga agenda fumbe tata we oyo Zula yali muweereza message ayagala kuwasa Sara. Jika Media nkwaniriza era nenkwebaza n'egyo gyonna gy'otuusizzaako engalo olunaku olwaleero. Haji Ali, olunaku lwaleero twakeeredde mu mawulire ga ssanyu, twakeeredde mu mazina, mu kunyumirwa, mu masanyu nga nti Haji Ali Mwizera amaze almost emyezi 3 mu kkomera nga yasibibwa ku nsonga ezigambibwa nti yakabasanya omwana nga ffenna kye tumanyi tiimu Haji Ali byandibanga ebyo si bituufu bamujwetekako bijweteke. Lunaku olwaleero bw'atyo asobodde okubeera nga mwanatu aweebwa beyiro era n'abeera nga bw'atyo afuluma ekkomera. Nga omulabyeko mu katambi, musajja mwetowaze ennyo, musajja mukakkamu nnyo, musajja mulungi nnyo nga bw'okiwulira, musajja ali hambo nnyo nga bw'okiwulira, ate musajja mugonvu nnyo. Weewaawo kino kibeere ekyokuyiga eri ffe abasajja, buli lwogonda ennyo naddala nga muyina abakyala be bayita emisegula, nga muyina abakyala bwe batyo n'obeera mugonvu nnyo, buli gye weeyongera okubeera omugonvu kitegeeza n'omukyala agenda kuyisangamu amaaso era agenda kukola buli kimu okusobola okulaba nga akujooga, okusobola okulaba nga akulinnyako, okusobola okulaba nga mu makaago yafuuka omusajja ate gwe n'ofuuka omukazi. Ndowooza obugonvu bwa Haji bwe bwamutuusa ku kino kyatuuseeko. Omuntu buli lwogonda ennyo, abantu mwattu nno ab'empisa embi ng'okomekkereza bakulinnyeeko nga bakumanyidde nga bakujooze. Kaakati gwe omuntu azaalabye Haji ng'ayogera olabira ddala nga musajja mukakkamu, musajja muntu mulamu, nti ne bw'aba ayomba abanga anyumya obunyumya, nti ne bw'aba anyiize n'ayomba abanga anyumya obunyumya. Kati abakazi bakozesa nnyo advantage eyo okusobola okulinnya ku basajja era ndowooza n'ajja tizuula awo wennyini we yalabira omukisa ogw'okubeera nga mwanatu asibya musajja watu mu bisango byatalinaako mutwe n'amagulu. Naye nga essanyu ddyo weeriri ye Haji yasobodde okubeera nga asimatuka, yasobodde okubeera nga afuluma era nga kyetumanyi era kyetuba tusabirira ennyo gwe musango guno kooti either okugugoba oba Haji Ali okuguwangula ne guggwaawo ne guvaawo ne tumanya nti ekyo kyakola ki, ekyo kyaggwa kyavaawo. So tusabire ekintu kimu, beyiro ye bagimuwadde ali bweru era eddembe lye alirina bulungi nnyo. Kati tusabirire kimu, omusango gubeere nga gugobebwa, bwe baba tebagugobye Haji Ali bw'atyo aguwangule. Ate nga nkimanyi kijja kusoboka kubanga go amazima buli olukya gabeera geeyoleka, amazima buli olukya gabeera gavaayo butereevu nnyo nga bw'okiwulira. Era ng'omusango gwa Haji guno gulimu Katonda ky'olina okumanya, era Katonda yakozesa ajja tizuula omusango guno n'aguleeta n'agussa mu mawulire. Ye kye yali alowooza nti alabisa Haji, kumbe mudda kigenda kumukyukira bimutabukire akomekkereze ng'aswadde nga bw'aswaluse olunaku olwaleero n'ennaku oba n'emyezi egiyise emabega okuva lwe baamugwamu nti alina bibye bye yeenoonyeza wabula omusajja teyakabasanya mwana. Ensonga nno bwe zityo sayidi zeeyo bwe ziyimiridde, buliddewo n'enteekateeka eza pate eyaniriza Haji Ali okubeera nga afulumye ekkomera na zero updates. MC Meya ajja kubeera nga ndowooza ayongera okuzirambika kuba gwe mpulidde azogera ku live eyo gy'ova okulabika nga mwanatu olaba. Naye nga ye Haji mwebale kubeera nga bwe mutyo mumusabira, ensonga zo zibadde nkambwemuko naye era
amazima pulasiti gajja kubeera nga bwe gatyo geeyoleka. Kujjukiza kimu, likinga video, naawe atanaba kusubscribinga nkusaba obeere nga mwanattu osubscribinga wekumire ku mukutu gumu ogwa Jika Media. Kale munzikirize bagalize ekiro ekirungi.